Musaza Buluuli akabenje kagudde ku luguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudda eggulu ku kyalo Bujaabe mu ggombolola y'e Nakitoma mu disitulikiti y'e Nakasongola ne kaleka abantu babiri nga baluguzeemu obulamu ate abalala 12 baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Kiryandongo nga taasiibewo taasulewo yali ku mimwa. Omusasi waffe Ttaaka Konsolata y'abirina. Okusinzira ku mwogezi wa poliisi mu ttundutundu lya Savannah Sam Twina Mazima, akabenje kano kabadde mu taxi number UBR 783N bus ya kampuni ya Nelstar number UBD 215R ne Isuzu Elf ng'eno eri ku namba UBP 557B. Kigambibwa nti bus ne taxi zibadde ziriranaganye nga zivuga zidda ggulu. Ebyembi omupiira gwa bus ogw'omu maaso ne guvaako n'eyingirira taxi era taxi n'eremerera omugoba waayo n'etomera owa Isuzu abadde avuga nga adda Kampala era omugoba wa Isuzu afiiriddewo mbulaga. Bona babadde tebanaba kutegeerekeka. Kigambibwa nti bus ya Nelstar wamu ne Toyota Hiace zibadde zigenda eggulu. Ekyembi omupiira ogw'omu maaso ogwa baasi ne guvaamu kwe kuyingira oba okukuba Toyota Hiace n'eremerera omuvuzi waayo ate n'eva mu layini yaayo kwe kwambalagana ne Isuzu Elf kyenyi ku kyenyi. Poliisi eyitiddwa bukubirire era abakoseddwa ne baddusa ku ddwaliro ekkulu e Kiryandongo, wabula waliwo omwana atasimatuse nga amaze okutuusibwa mu ddwaliro era naye kati zembuyaga ezikunta. Abalala 12 bafunye ebisago eby'amaanyi era mu kiseera kino bali mu kufuna obujjanjabi obwetaagisa. Emirambo bagitutte mu Kiryandongo mochare okwongera okujekebeja. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM Radio Bujajja, nze Ttaaka Konsolata wano musaza lya Kabaka eri e Buluuli. Musaza Mawogola omuwendo gw'abantu abafiiridde mu kabenje akagudde ku mugga Kalonga ku luguudo oluva e Ssembabule okudda e Gomba okuliraana faamu ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa gulinnye. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Sekabiito y'abirina. Olunaku lwajjo akabenje kagudde ku mugga Katonga ku nsalo ya disitulikiti y'e Ssembabule ne Gomba. Omugoba wa pikipiki eya boda namba UFR 890D eyategerekiseeko erya Nulu nga weekyabiri kibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bwe yavudde emabega n'atomera mmotoka Kanta boxboard namba UAX 799Z n'afira awamu n'omuwala eyabadde atudde wakati Silvia Nanteza. Olwo maama we ye n'addusibwa mu ddwaliro e Masaka ng'ataawa. Motoka eno ya kampuni y'Abachina nga yabadde eva lutunku okunona abakozi awamu n'ebikozesebwa okukuba n'okwasa amayinja era wano owa boda Nulu okugitomera. Omugoba waayo yabadde aweta ku kampu yaabwe olwo kwe kulaba pikipiki eyabadde eri mu maaso n'asiba ono owa boda asooke ayitewo. Olwo owa boda ono eyabadde aweese maama ne muwala we nga bagenda mu bitundu eby'eggomba n'agitomera babiri ne bafiirawo. Webukeeredde nga maama w'omwana ono Aneti Nakirijja nga naye afiiridde mu ddwaliro e Masaka. Robert Ndugabba w'omugenzi agambye nti mukyala we bagenda muziika Nakasenyi olunaku olw'enkya so nga ye muwala we waakuziikibwa ekyabiri mu kibinge olunaku olwaleero. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Musaza Bulemeezi abazadde baweereddwa amagezi batuule n'abaana baabwe bababuulirire wamu n'okubateekateeka okwetegekera okudda ku ssomero bamanye bye balina okukola. Amagezi gano gabaweereddwa omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi era omutandisi w'essomero erya St. Peter's Secondary School Bombo Kalule Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo n'ategeeza nti mu kiseera kino nga abazadde beetegekera okuzza abaana ku masomero, abaana bawummudde ekimala era nga n'abamu beerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe ku ssomero. Kubanga wadde abaana tubasomesa mu masomero eyo naye ebigendererwa ebikulu n'ebiganyulwa emikulu giba gy'abazadde kubanga be baweerera abaana abo era ebiva mu byenjigiriza bisinga kuganyula baana n'abazadde. N'olw'ensonga eyo kadde kati kakwogerako eri abaana baffe nga bagenda okuva awaka okubajjukiza ebigendererwa lwaki tubaweerera, lwaki bali mu masomero era n'okubajjukiza emiramu egy'enjawulo egy'amaka ag'enjawulo gye baagala abaana baabwe okutuukiriza. Okutandikira mu ssaza Kyaddondo abakulembeze n'abatuuze mu munisipaali y'e Nansana balaajanidde gavumenti ebongeze ku nsimbi zeegaba mu nkola eya parish development model kubanga obukadde 10 ezigayibwa ku buli muluka tezibamala olw'obungi bw'abantu abali mu miruka gy'e Nansana.
bano babadde ku kisaawe eky'ebuwambo mu divisioni ey'Eggombe era bakulembeddwamu nnyinentebe wa divisioni ey'Eggombe Ronald Kasiriivu Kabembula ne bategeeza nti mu bitundu eby'ennansana abantu bangi kyokka ng'ate nabo babawa ensimbi ezimu ng'ez'emiruka emirala. Bino byetwogerako fenna bitukwatako ebyobulamu, amazzi amayonjo, enguudo ennungi bwe bulamu obwaki bwa bulijjo era tetusobola kunyiiga nga mutubuuzizza ebibuuzo wabula tuddeyo ng'abakulembeze okwejjukanya okwetereeza okulaba nti tugenda mu maaso. Tawuni Clark wa municipali y'Enansana Tandeka Fesito naye asinzidde wano n'asaba aladisi wa Nansana municipali abayamba ayogereze pulezidenti abongere ku nsimbi za PDM. Ekuli kusasula sente gambi tugenda kuteekako intelligence emala bwetwaba tukute yenna ajja kuzisasula era tumusibe ate tumugobe. Akusaba sente kubira RDC ebintu bino PDM yabwereere era wogamba nti talina lupapula genda watawunikira kalukuwe so mbasaba ekyo tekuli kuweereza sente. Akusaba sente gukuba esimu yange. Abantu abafunye sente eza parliament model mu bitundu bya municipali y'Enansana beebazizza gavumenti olw'enteekateeka eno. Aladisi wa Nansana Kyazirwanga akakasizza abatuuze nti ensimbi zino tezirimu busosoze bwonna wabula pulezidenti ayagala kulaba nga buli muntu afuna enkulaakulana eyannamaddala ng'ensimbi zino bazikozesa bulungi. Obuweereza bwa gavumenti bwonna mu municipality bwa bwereere so tuzze okukatiriza ensonga eyo. Baraza eno yammwe twagala tuteese n'obukakamu ebibanyiga tugenda bisalira amagezi wano. Mu ssaza Buddu abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Ekyotera balinnye mu Kyoto ne bagaana amasomero agatalina lusa lwa kusomesa okutandika olusoma olujja naddala ago ag'obwannannyini agamerukawo kumpi buli mwezi. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi y'abirina. Olusoma lwa ttaamu esooka olw'omwaka guno lubulawo kaseera katono nnyo luggulwewo mu butongole nga buli mu disitulikiti y'Ekyotera abakulira ebyenjigiriza balinnye mu Kyoto nga bagamba tebagenda kukkiriza amasomero gatalina bisaanizo okuggulawo omwaka guno era ne bagamba nti wona agamu agatandise dda okukola kyebagambye nti kino kintu kimenya amateeka ng'era kya bulabe nnyo. Inspector Mathias Kigoye nga mulambuzi w'amasomero omukulu mu disitulikiti eno agambye nti bamaze dda okutandika okunnyikiza ebikwekweto era nga batandikidde magombolola agawerako mu disitulikiti eno okulaba nga baziyiza amasomero agali mu bumenyi bw'amateeka era n'agamba nti abanaakwatibwa bagenda kuggalibwa mu makomera nga n'abamu agambye amasomero gaabwe gajja kuggalibwawo. Mathias Kigoye era agambye nti amasomero mangi mu biseera bino gatutumuseewo mu disitulikiti eno y'Ekyotera ng'agamu gateekeddwa mu zigaagi za mmotoka, amala gali mu bizimbe by'amaduuka ng'ate n'amala gali ku mbalaza. Ekintu kyagambye nti ekyo kifeebya nnyo omutindo gw'ebyenjigiriza. Inspector Kigoye agambye nti kaakati bagenda kufulumya amasomero agagana bagakkiriziddwa nga n'abazadde bennyini bateekeddwa okukebera okulaba nti oba amasomero gy'otwala abaana gayina ebisaanizo ebituufu. Ofunanga lukusa okoze ensobi tujja kukuggala. Tulina maanyi mangi ffe nga ba inspector naye tugenda kutambula ne gavumenti yonna okutwaliza awamu era tujja kutuukako naawe omuzadde atwala omwana ku ssomero wekkaanye nti essomero eryo lirina gavumenti lirina obukakafu nti gavumenti yalikkiriza. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sekimpi Lwazi Kyotera. Nga tukyali mu ssaza Buddu abamu ku bakulu b'amasomero aga primary mu disitulikiti y'e Kalungu abagambibwa okwongeza omuwendo gw'abayizi abali mu masomero gaabwe basobole okufunirako ensimbi z'abanna basome ennyingi bali mu kusattira oluvannyuma lw'okukitegeerako nti banoonyerezebwako. Poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda ssaako kaliisoliiso wa gavumenti batandise okunoonyereza ku bakulu b'amasomero gano wamu n'abakungu ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza e Kalungu ku bigambibwa nti babadde beekobaana ne balaga nti abaana balina bangi mu bibiina ate nga si bwe kiri. Poliisi ne kaliisoliiso wa gavumenti okusitukiramu kizzeewo oluvannyuma lw'abamu ku bantu mu bitundu ebyo n'ebitongole by'obwannakyewa nga ekya Transparency International ne Accord ne Siatini nga bakulembeddwa mu Dickson Nsereko okukizuula nti amasomero mangi abayizi be galaga mbiwandiika ate si be bali ku masomero. Waliwo essomero erimu erya St. Kyazirwanga Namwanzi mu ggombolola y'Ebukuula gye babadde nga mu kibiina ekyokusatu ebiwandiiko biraga nti mulimu abaana 101 kyokka ng'ate mu kibiina mulimu 3 bokka. Bagenda okukizuula nga bedmaster beekobaana n'abakulu ne bagatta mu ennamba y'abaana basobole okufuna ssente za gavumenti eziwera era twagenda ku poliisi ne tuggulawo fayiro nga okunoonyereza ku
kugenda mu maaso wetwogerera ebigambo bino. Twakizuula nti abaana mu masomero baba batono ate ne bongera ne baba bangi. Ekyokulabirako amasomero agamu twakizuula nga balina abaana 30, ssomero erimu abatuufu baali 30 naye nga bo bafuna UPE w'abaana 101. Abaana abatawera 2 ssomero lyonna ewamu balaga nga balina abaana 668. Kakati abaana bangi amasomero gamu galina abaana 1000 naye nga ku biwandiiko ne senze bafunirako bali 1000 ate nga amazima balina abaana 3 oba 305. Mu kiseera kino akulira okubuuliriza ku buzzi bw'emisango mu Bendobendo ly'e Masaka, Jebbi Gume alagidde poliisi e Kalungu esitukiremu ng'olusoma luno lugenda okuggulawo banoonyereze ku masomero ago ate n'okulaba nga bakwatibwa ng'olusoma lwokusatu lufundikirwa fayiro zaabwe zimaze okukolebwako. Omukulu w'essomero lya St. Charles Lwanga Namwanzi John Bosco Dada agambye nti bo balinze abanoonyereza ng'olusoma luno lutandise. Kati bo banoonyereza akyabajjayo bagamba kintu bwe n'abeetandise banajja. Akulira ebyokulambula amasomero e Kalungu mpaka Mbaga Tuzinde bw'abuuziddwa ku nsonga eno agambye nti mu kiseera kino ali mu luwummula ebigenda mu maaso tabimanyi bulungi. Ye kansala w'eggombolola y'Ebukuula ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Sulaiman Mugunga agambye nti we yabeerera akakiiko k'ebyenjigiriza baakizuulanga amasomero mangi gayina ebizibu ebyo ate nga bagakulira beekobaana n'ab'ekitongole n'agamba nti kati alina essuubi mu kunoonyereza okugenda mu maaso.